waliwo n'ebifo ebirala gye bali mu kukola ebikolwa byebimu eby'okutiikinga bu ballot papers. So nno bwe twali mu electoral commission wano juzi twababuuza wa ballot papers ababbi b'obululu gye bazijja ng'ate tebatubuuliranga amatama ntengo. Kakati tumanyisibwako ebifo bingi gye batiikingira. SG waliwo n'ewalala gye mpulidde batutegeezezza nti ku Summit View Ekololo bwe bamaze okulaba nga wano abantu b'omu Kawempe North balaba nnyo amaaso moogi ne basalawo batandulule ebigere bagende eyo ewalala ku Summit View nayo batiikinga. N'ewalala bayitayo Kyebando Central Zone. Waliwo amaka g'omwami omu bamuyita Bidda Sam Mugalu bali mu kutiikinga. Bannansi tubeebaza olw'okubanga mutuwa amawulire. Amawulire ago gajja kutuyamba nnyo. Ate buli lwe munaagatuwa tetujja kulekeraawo kubeera nga tugabuulirako abantu b'ensi. Ekirala ab'ebyokwerinda tusaba obbategeezaako naddala poliisi. Bwe tuleeta amawulire gye muli ne mutafaayo kukola birina kukolebwa, tujja kukunga bannansi babeere nga be batuyamba. Kubanga be bakama bammwe. Bwe muba mulemereddwa okukola omulimu gwammwe, bakama bammwe era basobola nabo gwekolera. Kale watya singa twasoose ne tukunga bannakawempe North ne tugenda nabo mu maka ago gye batiikinga obululu, oba oliawo byali badde byanjawuloko. Naye twalowoozezza nti tubeere bantu balamu, tugende mpola mpola twogere ne bannaffe. Bwe tusanze ebikyamu ne tubitegeeza poliisi, ate esazeewo okufuuka kyesirikidde. Tubategeeza nti mwalifuddeyo ensonga zino ne mubeera nga mwabasaale ku kukuuma emirembe, ku kukuuma demokrasiya. Naye bwe munaagaana nga tuyita bannansi nga babyekolerako. Eggwanga mu kiseera kino ndowooza liteeka amaaso ku Kawempe North. Mugenda kulaba bingi. Naye bannakawempe North mbakoowoola. Abali mu buyinza si beeteefuteefu okubanga wabaawo akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Muteekwa okwesitukiramu mmwe bwennyini ne tulwana okulaba nga tufufuggaza effugabbi erigenda mu maaso. Tubadde mu maaso g'ekisolo. Waliwo ekisolo bakiyita Hydra mu Lunyaanyimbe, sinnamanya linnya lyakyo mu Luganda. Agasajja gakawuula gakanywa musaayi tugeŋŋanze era ne gagugumuka nnyo nga gajjako number plates ku mmotoka endala nga bamaze ozisiba bazibisse nga balina bye bakola munda mu nnyumba. Tetusobodde kubeŋŋanga kutuuka munda mu nnyumba, naye embeera bw'ebadde efaanana ya bumenyi bw'amateeka kyokka nga bakuumibwa abakwata mmundu nga bali mu byambalo ng'era olaba nti basirikale ba UPDF. Abalala nga beesibye amaaso gaabwe nga bakozesa ebiwero ebya kyenvu. Abalala nga bambadde ennyambala ng'olabira ddala bakifeesi. Ebikolwa byabwe byakubba obululu ng'emmotoka nnyingi ezipaakinze nga zonna zisibiddwako number plates bajjako emu ku emu, endala we bazisiba. Weewe ekibondo kyabwe we kiri. Ababbi abo basangibwa nammere mu kaseera kano gye bali. Kyannaku nnyo nti olubatuuseeko kuba omugenyi yenna bw'aba atuuse ewuwo oyaniriza mwanirize ne mwogera. Naye bo bagugumuse ne batandika kulwana n'okukookinga emmundu era bakubye ebyasi, batukanyugidde amayinja. Bw'otunuulira emmotoka ya leader wa opposition bagikubye endabirwamu emabega n'amayinja agamu gagudde munda. Bannamawulire bakubiddwa bubi nnyo be tubadde nabo. Abalala kamera zaabwe zitwaliddwa, amasimu gatwaliddwa ababbi abo. Abalala waliwo n'ekibondo ekirala we kiri, naye nabo tugenda beŋŋanga. Bakulirwa Captain Tasobya akola mu Yiso, y'omu ku abo abali mu kuluka olukwe ku Bombo Road awo. Bagezaako okulaba nga basala entoto zonna bayigga ba agency baffe babafune basobole obbabuzaawo oba seekyo babagulirire oba babanyige balemererwe okukola omulimu gwabwe. Bannansi tubakoowoola musitukiremu. Bano abantu beezizibye banywevu
luli juzi nali ku TV nentegeeza mukyala Nambi tibakitaawe balidde ensi yaffe balidde ebiseera by'omu maaso eby'abavubuka okumala emyaka 4 kyokka naye mukazi wattu naye mweteefuteefu okubeera ng'atambulira mu bitaba by'omusaayi agende bamulayize newankubadde nga tebalina buwagizi. Weewuunye mu mwaka gwa 2021 NUP yafuna obululu obusoba mu mitwalo 4 eyaddako era yali candidate nga ali independent naye nga yavamu NUP Kidandala yafuna 7 owenRM yafuna obululu 6 kyokka ku bikolobero bye bakoze okuva olwo n'okutuusa kati omuli okubba buli kamu n'okubba n'ebyabanaku balowooza nti ettutumu balifunye basobola okuba nga bawangula akalulu. Nze nkowoola bannansi muveeyo Electoral Commission kirabika eri mu buwambe nayo kubitukolwako tewali kyekola. Tebereza nze ndi candidate naye n'emmotoka yange wetwogerera bajinjijeeko ntambulira ku bigere n'empuliziganya zange bazitutte zonna. Ebyo byonna bikolebwa okunnemesa okubanga mpuliziganya n'abantu bange. Abantu b'ekibiina kyange bali mu kuyiggibwa buli alimu embavu gwe balaba nga anaabawantiisa bamuyigga era tutandise okubeera nga tulina okufaayo ennyo ku bulamu bwaffe. Nabwe kityo mbayita mwenna abalina okutukolera ku nsonga zaffe. Abantu baffe bannakitundu bannakibiina mwebereremu ate nga bwe tubatunulira n'eriiso George nga tetuvaako twogere obutasirika. Yasalawo nti wana ajja kwelemeza mu bukulembeze ku mpaka kakiba kitegeeza abagiwakanya abalaga ebikolwa byayo ebibi bonna bajja kubeera mu bulabe. Ffe nga bannabyabufuzi abatuwagira mulaba embeera gye tuyitamu ne kati ne bannamawulire nga bo bakola omulimu gwabwe balaga biki ebigenda mu maaso abantu engeri gye bakubibwa gye batulugunyizibwamu n'obumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso. Kati ne bannamawulire nabo bafuuka target. Tuze tubiraba owa Top TV mwamulaba Ibrahim Miracle bamukuba musajja wattu bonoona eriiso lye n'abalala baze batulugunya bwe batyo. Kibwiko ono juzi ku kitebe kyaffe era nga tiimu evaawo genda mu campaigns bamukuba nga bageza kumugyawo kamera bisiimuule gamaze ni munnamawulire nkola mulimu gwange. Kati ne gye tugenze gye babadde babbira obululu abaddewo ne bannamawulire abalala era ng'akola omulimu gwe nga munnamawulire ng'akwata ebifaananyi naye kati bano olwokubanga bamanyi bye badde bakola bimenya amateeka ndowooza ne bagamba kaakati tusiimuula tutya obujulizi buno. Ono munnamawulire era bagwirire bannamawulire ab'enjawulo ne babakuba abamu badelake ne baddukawo ne kamera zaabwe. Steven bamugwirire ne bakuba ffenna nga yo batusalako tugezezaako okumugjayo ne batuzingako kugamba nga bala bamufiirako olwa kamera ne bagisika ne bagimuggyako nga bwe bakuba. Naye ku lwaki kubanga ono akola mulimu gwe omulimu gwa munnamawulire si musango. Ate ebintu bino buli bibaayo nga bagamba yabadde mistake eno tebadde mistake. Ate ababadde nga bakosaganya ensonga eno nga bwe ngambye Nabbanja yaduumira ebintu bye. Abasirikale abamu tubasanzemu abali mu ngoye za UPDF abalanga bali mu ngoye zaaliyo baba yaayo baba jjati baba aki tebategereka nga bakutte emmundu ekola effujjo lyonna lye bakoze. Tugenda kukwatagana of course ne company Steven gyakolera musango guteeka okugulibwawo ne balooya ab'enjawulo twagala obwenkanya naye tikitugamba gavumenti bwe baba bagamba nti abakola ebikolwa bino tebali mu gavumenti. Nalaba bannabyabufuzi abamu nalaba ne deputy speaker ng'abagamba nti abakuba bannamawulire n'abantu ababulijjo abantu tebaagala gavumenti oba tebaagala gavumenti era bagifaananya bubi. Lwaki temubakwata? Lwaki temubavunaana? Kitubuuza kuba gavumenti bwefaayo negamba nti abakola ebintu bino ffe nga gavumenti si ffe tubatumye era be bakola naffe tutubiikiririzaamu. Mwakakwata bameka? Abakuba Miracle Ibrahim wakakwata bameka? Ne Kibwiko ono baamukuba ku luli bakwata baani? Kati bamukubidde eddala. Twagala okulaba obwenkanya, twagala okulaba abakwatibwa awo obuuli awo tuyinza okukakasa nti gavumenti yokke maybe teyabatumye. Ne gavumenti abantu bano basigala nga bakola ebintu bino ne batakwatibwa. Gavumenti ebe batumye tebayinza tubuzaabuza. Katumusabire Steven embeera gy'alimu musawo nga bwatugambye aze ng'ali mu bulumi obw'ekitalo era ne basaba bamwebase kubanga obulumi bwabaddemu. Penikira bamukubye emirundi ng'ena naye nga tezikola omusawo bwatugambye. So
ne basobolawo okumwebasa bamukuba eddagala erimwebasa nga bagezaako okumutetenkanya kati musabire asuuke.